gatandike n'omukulembeze w'eggwanga asinzidde kyankawanzi n'asaba abazadde okwongera okusomesa abaana ab'obuwala kibayambe okwongera okuba ab'omugaso eri eggwanga. Ze akinyikiza nti mu January omwaka 2022 senga buli kimu kinaaba kiteredde bulungi ajja kuba eggwanga liggula lona kisobozese abayizi okuddamu okusoma babadde mu ggalo emyaka ebiri bweddu. President Museveni agamba nti abasajja kye kiseera okuzaala abaana okusinziira ne ku busobozi bwabwe be basobola okuba nga babalabirira bulungi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azanyikiza mu kwogera ku eri eggwanga nti mu January 2022 eggwanga waakuliggula okuva mu muggalo ogumaze kati emyaka 2 n'amasomero gaddemu. In any case, let everybody be informed that the schools will be opened in January and the rest of the economy will be opened in that same January 2022. Asinzidde kyankwanzi ku ttendekero ly'ebyobufuzi n'obukulembeze n'awabula abazadde okusomesa abawala awatali kwekeka kiyambe obutakemebwa kwenyigira mu bikolwa eby'obufumbo nga tebanneetuuka. The best method of family size management is education. Because what is driving this high population is the fertility rate of the women. Abawala abo bazaala nnyo. The fertility rate has been, I think, 7 children. Now it is what, 5 or 6? Now, if we could send all our children, our girl children, to school, they will no longer agree to have very many children. President Museveni agamba abasajja kye kiseera okuzaala abaana okusinziira ku busobozi bwabwe ne batamala gabateeka ku nsi ne batandika okubeevuma. If each hajat is producing 4 children, say, sagala njagala akabuto kange, sagala akabuto kibuto bwekiri, njagala akabuto. You know our educated girls, how they behave. Tugenda kukiteeka ko okuzaala ekibuto ne kibeera eri takkiriza. So hajat bwazaala abana haji ne babeera n'abahajats bana, then he can't go beyond 16. Mwami Museveni agamba nti omukyala asomye aweereza eggwanga lye ate n'asigala nga mugumu mu kikula kye. Is to educate the girl child. Let the girl child be empowered to make decisions. We shouldn't be like Indira Gandhi, because Indira Gandhi, when she was struggling with the Indian population, at one time she decided to castrate the men. So you castrate, you castrate the men. So they went and started castrating men. It didn't help. Ssaabaminisita Robin Nabbanja alambuludde ku byazaazuula mu kulambula eggwanga ne bannamakolero n'abasuubiza nti ebibakosa bya kumalibwawo mu bwangu. Ffe kye tubasuubiza ekisooka kwongera kubayambako okulaba ng'ebintu bye baproducinga bigulibwa ne gavumenti. Oba mu ntegedde kyentegeeza kati nga twastopinga okuimportinga emiti egikola amasannyalaze baali bakyagireeta okuva ebweru. President n'alagira n'egistopinga. Babadde bacha ebintu ebikola waya ezikola amasannyalaze ezaffe wano wenziri ate zisinga obulungi naye badde bakyazimportinga. Kale baimportinge naye nga bw'omanyi economy yaffe esigale ng'etambula kubanga abakoze industries batubafuna mu mirundi mingi, basasula emisolo, bawadde abantu baffe emirimu, ate bwe tugula ebyabwe kibongeramu amaanyi ne babanga basobola okusa. Babula Mulwana akulira ekibiina ekigatta bannamakolero alaze okutya olw'omuwendo gw'abantu ogweyongera ate ng'emirimu egitondebwawo mitono. My younger brother was talking about how productive our population is, and I personally, I think even from your late Museveni, what can we do about this population explosion? Is there a way in which we can retweak it into maybe just bringing it down a little bit? Because
it's not productive. That's that's personal, that I do believe that this population explosion is not healthy for us as a country. Bannamakolera abalala n'abakulira amakampuni balaze bye basoomooza mu bbanga lino omuli kafyu gwe basaba nti ye yandisookedde ddala okuggyibwawo. We cannot deliver after 6 p.m. Those are big challenges for all of us, and we're engaging government to help us lift that curfew. Things are getting better in terms of COVID infections. We discussed how the cost of internet is still high, discussed about how the Facebook ban affecting the businesses. So we hope that they can open up the economy and allow the private enterprises to finally pick up. Jitulundeko ensonga za NDP3 ez'enkulaakulana eze Vision 2040. Ku Vision 2040 nakitegedde bulungi ti ensonga za transport bakyogeddeko naye bodaboda tebagitaddeko kira oba tebagitaddeko amaanyi okulaba ti yeeyongerayo okuba ti wa contribution zaazo okwongerako eggwanga lino okuba ti ekulaakulana. Ensisinkano ya Presidential CEOs Forum eri kussira okumalawo emiziziko bannamakolero gye basanga wamu n'abakulira ebitongole ng'ekomekerezeddwa leero ng'emaze ennaku 3 wabula nga mu kiseera kino beetaagibwa nnyo okubbulula ebyenfuna ebikoseddwa COVID-19. Bya Owara Gabdiel, Solot TV, Omunyo.